Donzera ku basajja boolina bonna kuba tugambye Kampala oyinayo bodizati bo kitulondako omu kaakati n'ogira noga kaakati nze tulinze kyali muto okyali muto okusetolinga nasetolinga eri mu bya ssente kati nkyali muto mu by'omukwano njagala nennoonyaamu omuntu alina okusanyusa omutima gwange nsaba kwejjusa mbeere mu kintu nkibeeremu omwezi gumu neme kunyumirwa kati buli nnaku nnyina okuba nga nnyumirwa paka lwe nandi ono yasinga ensumika ono ona akoyera ku 10 kyenina si munyo nti gugwawo ndi mugumu kyenina ntyekakasa nange twajiddwa omugenyi n'akagaali naye mugumiikirize tutambula paka 11 tannaaki kale katulinde tulabe Donzera lwaki abakazi b'ebulaaya mulubonyabonya nnyo like temubeereka namwe recently wano twakalaba naalongo munno omulala ng'awalabudde grenade amusensebudde bw'ati onolwaza nti muba ne stress ere mwagala ogimalira ku baboyfriend bamwe ab'e Kampala ku bantu abababeereddewo ne mugibamalirako bumalizi bwe mutyo si babulaaya abakazi ba wano kale ekibaleetera okubeera nti tebestandingira apo tebakola ati okwogera omuwe emmere omuwe engatto okola ki kati nze kira nkeera n'enneeko yasenza ng'ojja onziza mu kafunda okitegeera kati abantu bakitwala bubi kubaffe ebulaaya batusomesa okubeera ng'oli independent kati ekikyalimu ate n'amateeka ebulaaya gafe balinga mukazi kati nti twayiga okweyogerako ojja bulayayo n'ogikuba wano n'otumalako emirimu bw'ogenda ebulyambwa olyambwa ate tozina mazina ga nkima ng'otyaki bw'omanya nti oyagala Donzera omanya nti mu bubi ne mu bulungi bw'olina kukola olina kubeera nga webereramu si byanjagala olina okuba nga weberera bw'onsanga nkiti nga ate okifuula nnyo oluyimba kuba oba okimanyi nti wemuyayemu kitegeera Donzera nga twabuusabuusa baanawo bano tulagalaavu tumanyi nti abaana obaagala tubalagalaavu tubavuga ne tubatwalako ku swimming tukola kiri naye era tosiima abaana baggwanga naawe dikira tosobola okutwala abaana bange out kuba abaana baba kwegamba abaana tebaba boomu omuntu yenna asobola okuyambako okuzaaki abaana naye ate wabeerawo ensobi kati nga nti oyo bwe yajja yali mubbi abba emmere yaabwe amata munywanto oba olina okukola ki obyogerako ng'omuntu nga munaaye onywa nnyo nido era onuuna amata g'abaana nido abawa wiiki amalawo ennaku 2 musajja oyita eri osanga ataddeko mu ngalo anuunako bintu tebaabikuliramu kale kwegamba tabbu yatujjidde naye nga soke Donzera wano nno kozi olimu omusaayi omuganda ogwe Uganda oli mukongo ndi muganda abantu bampayiza okubadde sikula oli mukongo Donzera gwe nadezi naye kati bampayiriza olubadde sikula nga bwomanyi edda mma twakyogera nti olinga kakongo kongo actually nina n'oluyimba lwe nayimbye baliyita nkulambalinda ngenda balinda bonna paka bwe bali kuvaako bonna bakule mbakuze kale ffe wano kale mu nkola eyawano mwokulidde oli mukyala muganda gye bayita emizi nogamba yadde ki dikirera tuyagala ngende muggulu kati ffe twakkirizibwayo kuba twogera amazima kati mwaba waliwo ekisukka wakati time ejja tuuka mulinga abaluganda ebitate bikonagana nedda tulinga abaluganda nani yali bbaawo bigaayo tetwagala mukonagane mwatike eyali roommate kale nze njagala nnyo bw'oli mulabako okimanyi amanyi wooyina ebbala nze mumanyi bwe yakula yasera roommate betamizatamizayo ne batambula mu nnyumba musiraamu musajja ye Ibrahim yali soba 24/7 tabangako soba
nonse ebyo byonna obyogedde wawemula n'owemula ekigambo n'ogamba nti bigayi yalinga aloga Kenzo kyali kituufu yalinga amuloga kuki yalinga amuloga yalina keesi erimu olubugo akaso ekibbo alinga ekira ayambala munatambula n'ayambala muki mu lubugo n'atiisatiisa ebyo nanga gw'obiraba omuntu kitegeeza mwaloganga Kenzo babiri ate nze ndimuloza Kenzo mukwano gwe ate ezisola muloga kati era wandirabye nga bamuloga ng'omugamba Kenzo wabadde bakuloga nga mwana wabiti ne mwana ojja kundabisa naye ebyo si bigambo toli mu kugezako kumusibako matu kumukyala ayagala ne kyaliiwe naye okuta abaana bange likumpewo gamuloganga katowakana kisa tebyakola ajajja yamulimba yagenda kamutula okungu akatonotono yafuna jjajjaabwe yennyini yamufuna kati ebyo byonna byonna okuba gwogumira otya mu mbeera eyo bwetyo kubanga oli bw'ava ebiseera ebyo kitegeeza bwe yavanga kuoli nga alina okuddako yeggwe okuloga bwe kiba nga kyaliwo nti abaana bange baafa tesobola kwerogera baana ate bafeera towakana ne kesi nyina omusawo waayo agirina byebimu ku byewawamba omusawo yajja n'agitwala namukubira essimu omusawo yali yaŋŋaa nti bwe wabangayo ekiriwo omukubira ne mugamba none kesi yammwe nze ntiisa kitegeeza walimu mu lukwe mu kusooka nze ne mu nyumba yange nenziruka era saddayo siddangayo ne kati otya ddoko ntya okunzita tukusanyukidde e Kampala naye simanyi oba oli seefu tendi seefu nnyo ndi mu America okay ate tewali kintiisa kubanga teri ddogo eri Isirayiri ate liddogo lirinnya nnyonyi tebaliwa visa eddogo tebaliwa visa webale nnyo webalire ddala donzera kiki ekikuwemuza ku Facebook ndinaalo abaana olina obakwatamu bafa babuukamanya babeerawo mu Buganda abalongo babeerawo mu Buganda so nzikirizibwa okuwemula kubanga bwe tuba tumala abalongo tuyimba nnyimba ziwemula mu kifo ekituufu mu budde obutuufu bwe mba ku Facebook yange mba mu kifo kituufu ewuwo n'otuteekamu mmwe ne mundaba ate ne mugana okumbulookinga okitegeera kati anko bimusanyusa anko muzungu oba tategeera byobeerako abyagala kubeera byebyamuleeta in the first place abasala abazungu baagala ebyo ezo zisirisamu tebala bintu bibowa baagala ebyo watujjiridde olwaleero when are you planning to get married wakitugambye n'ogamba nti okyayagala ku experimenting but when are you planning to sijja kupulaninga bigayinza okundogana ati omukolo gwange kugenda mu America embaga eyo tenyuma wano nyina emikwano mingi embaga erina kubeera namboole endiwa popa ne bajja ne basapootinga okitegeera embaga nezijja beera kale nga bbiri jabba kutegeeza nfiri omwami omutuufu muwano lwaki tolondamu mu bana abaliwo buno obugundi wabuyise bu desserts mu winter obwa wano kyali mu winter nkyetegereza yabbabulira kale wasiima abasajja abampi ennaku ezo nakulabako ng'ogula ennyaanya ne babijje no not babijje papa sidi wasiima abasajja oba kiki what happened asili mubano gwange taliyo police taliiko naye nga somuteekako bw'aba asabye yafuka Luganda police taliiko ffe nga bafaani bo twagala okumanya baani be tuyinza okuyita ba anko anko bangi
amasonyo kubanga buli wo posting ekyo nja kukiddamu buli wo postinga Brighton ng'oteekako Kenzo Kenzo nage tata mulungi sagwanidde okubata sayima oli tugende maaso taata muki mulungi Kenzo tata mulungi agwanidde okubataata era omulaba engeri gy'alabiriramu abawala nti oli yeyandaga oli roommate by the way gye wasooka omusajja n'akuba paasi n'agamba begayi naawe kwasaganyaamu bintu bya kampuni kale yali kampani mugaba n'amagoba okay ko CBS FM man sabaliko understand omukyala Donzera ali mu studios tugenda kwogerako naye maazaawo naalonga ate eri antama agamba nti buli wonna wayagalidde okwogera ekigambo asobola okukikubawo ensi neyeewuunya abaliddawo bali mutenda abeera mu kisenge kye n'amukola ekigambo mmwe ne mukyeyingizaamu ne mugaana omubulookinga singa oba owulira nti kikuyisizza bubi nyiga akapeesa ka block right nyiga akapeesa ka block omwejjeko ekyo kikole ki kiveewo naye depression tekumaleewo back then depression yali ekutututteko wali oyagala kwekola kiki ekyaleeta ebizibu ekyaleeta ebizibu nti nkugambye nasangibwa nga namanyira life yange ey'okulemerwa America waliyo embeera y'obudde olina mikwano kwegamba wano obeerayo ne bakyaliibo ne mubaala eri bw'obeerayo abantu banoonya ssente balinga abagenda nazo mu